Wiiki ewedde akwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera mu kalukopa President Robert Kyagulanyi Ssentamu yasiba sayidizeeyo Lubaga ng'ali mu kubeera nga aperereza abaayo babeere nga bamwesigisa n'obululu bwabwe asobole okubeera nga atuula mu ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga. Omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali tannaba kubeera nga agenda ku grounds we bali bategese kampeyini yasookera wali mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ng'agenze kubeera nga amwanjulira olutabaalo era ng'ebintu bingi nnyo bisobola okubeera nga bihappeninga sayidizeeyo. Waliwo obutambi obwatandika okubeera nga tebuvaayo era ng'obutambi buno bwali bulaganga motorcade oba joyinza okuyita convoy ya Ssaabasajja Kabaka yali eri mu kubeera nga tefuluma olubiri, wabula mu maaso gaayo ne wabaawo ekimotoka kya poliisi ekyaja ekiika, wabula after some minutes ndowooza nga bamaze okubeera nga tebogerezeganya ekimotoka kino kyasobola okubeera nga tekivaawo era convoy eno nebeera nga munnange yeeyongerayo. Abantu ab'enjawulo batandika okubeera nga teboogera ebigambo eby'enjawulo era basobola okubeera nga temubiraba mu batasobola okubeera nga temubiraba ngenda kubeera nga tembatirawo of course ku bumu ku buclips basobola okubeera nga tebutambula nga bulaga nti Kabaka aganidde okubeera nga abaako waayita n'abeera nga munnange adivertingibwa n'abeera nga munnange ayita ku kikubo eky'ettaka. Olunaku olwaliro aba NRM abakedde kubeera nga munnange beekyusa era nga bavuddeyo ne bagamba nti omuntu yaleetera Kabaka okubeera nga agaanibwa okuyitawo yali Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga blame yonna yonna abagitadde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu sako n'ebigambo ebirala bingi nnyo. Bagamba nti omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yagaana Ssaabasajja Kabaka okubeera nga ayita awo yali ateekeddwa okubeera nga ayita n'abeera nga munnange adivertingibwa n'agenda ku kikubo eky'ettaka. Era nga bwe naba nkugyeyo ngenda kubeera nga nkuteerawo olutalo luno olwabadde mu studio omukulu Lubongoya abadde afafagana n'abakulu mu NRM tulakalira ngenda kubeera nga mbikuteerawo osobola okubeera nga omanya embeera nga bwegenda mu maaso saidi zeeyo. Sheikh Ashraf Ssomwadduwa enamba z'essimu WhatsApp ku sitika ziyitawo ajja kubeera nga takulombera edduwa ebikyaganye ebijja kubeera nga biterera mpola mpola. Naye nga mbagaliza Christmas ennungi sako n'omwaka omujja ogwa 2026 gutubeerere gwa mirembe na ssanyu. Kambawo ensonga zino ate oluvannyuma nzije n'ensonga endala nnyingi nnyo temuvaawo. Yes. Ebyokwerinda okulemesa Ssaabasajja okuyita mu kkubo lye, si kulemesa okutaataaganya, okumulemesa okuyita mu kkubo lye. Bobi Wine yakikola. Nkugambye ntandise ne question yange ne nkugamba bulijjo kibadde kibeerawo. Question is no. Akati ani yakirimu? Kakati bwe kyabaddeewo root cause ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye. Wetunenya. Yes. Anga ye root cause nti be baleetawo obutagoberera biragiro n'okuluŋŋamizibwa kw'ab'ebyokwerinda. Bobi Wine yali mugenyi wa Katikkiro ku lunaku. Anti you see, Bobi Wine wonna watambulira. Gujja gutya okubanga musango. Honorable Kyagulanyi wonna watambulira alema okukoma ku bantu be n'okubategeeza omulamwa kubanga bw'abanga yali agenda embuga. Tuli wamu? Kiki ekyali kimulemesa okubuulira abantu be n'abaga nti bannaye wano tetuli mu bya kampeyini tugenda mbuga? Yali ku program gaina kugenda wa Katikkiro. Tetukigaana program oba agenda okugibeerako. Naye nkugambye ekyatuuka okutaataaganya omutanda obutayita munnanta wetu nga bulijjo bw'abadde ayita. Nkugambye tulabe root cause. Root cause kiki ekyakireetera, kiki ekyaleetawo. Kyoga nti omukuumaddembe bulijjo tamanyi nti nanta wetu alina okuyita Ssaabasajja alina okuyitaawo. Anti kati waliwo ebimu byemunenyiza Bobi Wine ng'oba olyawo si bibye. Bobi Wine ebiseera ebisinga buli lwavaayo bw'ati abantu be bajja si bukiri si abayita ye bayita ti banaye mujje mulemese. Kati oli mu kukkaanya nange kitegeeza eyaleeta entaataaganya eyaleetawo obuzibu oba embala bw'okuyita ekibinja eky'abasirikale ab'eggwanga wonna we kibeera kiba kimanyi
kisobola okurecognizinga amamotoka agajja ebitiba ebyamu nti protocol ene ejja yandi n'ebendera ya kabaka bagimanyi lolwo excuse okola nema njagala ompe mukisa njogere byenjogera kuba wayogedde nga nsirise I had the opportunity omuzindalo gwabaddeko nabadde nsobola okutaataaganya Kyagulanyi ye yaleetera entaataaganya y'omutanda yes Kyagulanyi ne ttiimu ye Honorable Kyagulanyi ne ttiimu ye be baaleetera okutaataaganya omutanda we yali alina okuyita era bulijjo waabe yali alina okuyita kubanga ab'ebyokwerinda bakimanyi tewali muntu atamanyi nti wali ku Nantawetwa Ssaabasajja Kabaka waayita kubulye naye njagala twebuuze n'abawuliriza paalo nti lwaki ku lunaku ero kyabeerawo era ani yaleetawo obwo obuvuyo ani yaleetera ekyo okubeerawo kubanga kati ab'ebyokwerinda bwe banga omulimu gwabwe kukuuma mateeka n'ebiragiro tuli wamu era nga ne poliisi y'ebidduka bulijjo ebadde ebeerawo ng'omutanda ayitawo poliisi y'ebidduka kugayidinga ab'ebidduka mulina kuyita luddawa si bwe kiri kati bwe tulaba ng'omutanda entambula y'okwolwo yataataaganyizibwa root cause oba cause y'ekyo basic cause yali ya Honorable Kyagulanyi eyali munda yali omugenyi wa Katikkiro ankugambye nti ye gwe yennyini okyogedde nti waayita abantu bamukola ki bamugoberera betulaba b'abantu baali bagenyi ba Katikkiro baali bagenyi b'embuga aba baali bamuvaako emabega kati yandikedde ku radio kati nze abagambye nti bannaye ngenda ku Mengo temujja kati kankubuulire Honorable Kyagulanyi buli opportunity yonna gy'afuna ayagala nnyo okulaga eggwanga nti ye bonna waayita nti obuganza alina bungi whereas not twetaaga okuba nga tugayidingibwa whereas not bwe waayita ayagala okulaga abantu n'eggwanga nti obuganza alina bungi kumbe whereas not talina bwogezi nkugambye obuganzi nti ba abantu balina kumuddukirako bataataaganye bizinesi z'abalala bataataaganye entambula y'abalala ekyo si kituufu nolwekyo bwe tuba nga tulina ebitongole onayogedde ku doctrine ey'amateeka eya separation of powers eyayogerwako Montesquieu era n'olwaliro luno abatukolera ssemateeka bw'ogitunuulira bagyogerako bakukolera chapter y'omukaaga ne bateekawo parliament chapter y'omusanvu ne bateekawo executive chapter y'omunaana mu constitution y'eggwanga Uganda ne bateekawo judicial sisi kenjagala ntegere mukatono kati ku kino okyokulemesa Beene okuyita mu Nantawetwa nga Bobi Wine mugenyi wa Katikkiro Bobi Wine ogambye ye yakikola yandibadde akipreventing atya katabeerawo ye yali munda yali omugenyi okusokera ddala njagala okukolekitingamu n'abatuwuliriza nti poliisi teremesangako mutanda kuyita mu Nantawetwa kiwulirize wabula entaataaganyizibwa eyaleetebwa entambula y'omutanda yaleetebwa bano aba National Unity Platform n'abawagizi baabwe kubanga bulijjo kibadde tekibeerawo omutanda abadde ayitawo bulungi era okimanyi era buli muntu akimanyi wali nze nange ne bwe mba nvuga ne ntuuka wali ku sheero ne ndaba emmotoka z'omutanda nnyina kuyimirira kudda mabbali kubanga mmanyi waalina okuyita buli muntu akimanyi so ne poliisi y'ebidduka ebeerawo okugayidinga nolwekyo nze njagala tukkirize nti tutunuulire ekyaleeta kino kye tuyita root cause nti root cause ya Honorable Kyagulanyi n'abantu be abaagala okulaga bannayuganda nti bo balina obuwagizi whereas not nolwekyo ab'ebitongole by'okwerinda poliisi n'ebitongole ebirala tebisobola kutuula ne bizinga mikono nga waliwo oba oliawo ebitatambula bulungi ono balina kayogeddeko nti buli bakungu baba ne protocol abaali bali mu kumaninga security abo baita osaba bati protocol ya Ssaabasajja nekirala sebo omukulu Kibayo, if you don't mind, this is a debate. I don't know why you don't want me to speak. Nekirala kinyagala mwami Kibayo amanyi definitely kyagala ekigani Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu right now
yakwira opposition side of the Queen. Era tosobola kudenyinga popularity wakulira opposition kitegeeza kutaataaganya bantu okuba kutaataaganya abantu bwe bamugenderako nga bangi musango gwe honorable Lukyamuzi. I want us to agree gwe bw'oba ova ewuwe Kabowa n'ojja n'otuuka wali e Kabuusu abantu abo bogamba mbwa abamugenderako ne babulookinga oluguudo ng'ojja ku paawo gwe bw'oba totataganyizibwa absolutely ne munnayuganda omulala yenna nga omukadde ali mu kuva e Kawempe agenda mu katale k'e Nateeto okubaako ne byagula agende e Kawempe afumbe mu restaurant ye era naye abaataataganyiziddwa kubanga oluguudo luba bulooka. Kyenjagala tukkaanye nakyo tutambulire mu kugayidingibwa ab'ebyokwerinda n'amateeka agaliwo, wabula si kubulookinga luguudo, si kuleeta nkola ya kutaataaganya ddembe ly'abalala. Ono alina ssemateeka ennyingo eyana mu 3 yiya mu ssemateeka w'eggwanga Uganda ekuleetera kye bayita limitation on freedoms and rights, nti ekuteekako ekkomo. In fact kangisome ogiwulirize na bulungi kubanga ekugamba nti in enjoyment webale njagala onsomere article ennyingo eyana mu 3 mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Kirungi mwenna muli b'amateeka onzivunulire. Yes. Eyana mu 3 general limitation on fundamental and other human rights and freedoms. Ekomo ku dembe. Clause in the enjoyment of rights and freedoms prescribed in this chapter, no person shall prejudice the fundamental or other human rights and freedoms of others or the public interest. Webale nnyo kakati nti gwe muku enjoyinga eddembe lyo tewali muntu yenna anaamalangao oba anaamenyangawo ddembe ly'abalala. No person shall. Ekigambo kiri shall kitegeeza it is mandatory. From mateeka ekigambo shall kibeera mandatory kikukakatako. Nolwekyo katikana kawairo Kyagulanyi yamenya ne banne. Article 43 njikusomedde constitution sinze nagikola eri wano. Ekyo ndowooza nyombana nyombo okitege kulubanga kibayo. Kyenjagadde omuntu agambe nti amateeka gajatulamula tujja kukanya era kitugambe ekyo etteeka ligamba ki bano bye boogera nti dawaka tekiri mu mateeka. Kakati kyetubuuza abana abakulu buli omu mu Uganda akkiriza nti waliwo obubbi bw'obululu. Ono pulida abuuza tiwebawe buli buli omu kati mu Uganda agamba ne president kyagamba ekyo Jalo Museveni agamba bamubba. Okay, Supreme Court yagamba obululu bubeera mu okubba ballot staffing n'ebirala nebakubadde mu biseera ebyo bagana okuvataninga akalula. Banaddiini batugende bakyogerako fe abali ku ludda tugamba akalulu kabbibwa. Kakati kikyemutidde mu kukuuma akalulu kubanga tugamba banansi ku mulundi guno buli omu engeri gyagamba nti obululu bubbibwa buli omu agamba obululu bubbibwa. Kakati ku luno katukakuume fenna nga banansi ye bayita vigilance eyo fenna twere vigilance tukakuume tulabe. Okay, kwa Museveni bagamba baziwa obululu million 2.7 era yagambe nti abeNRM bano bamu disappointinga nnyo balagajjala nnyo ne mu buyisaawo. Kakati atinde eki bwabagamba nti babba naffe ne tugamba babba kati bannayuganda kabeekumira akalulu kaabwe buli omu abeere n'obuvunaanyizibwa alabe ki ekigenda. Ekyo tekiriiyo Mwami Rubongoya tekiriiyo. Tekiriiyo kitya? Let me tell you. Let me put it categorically clear. Nti nange kati mu capacity yange bwebanga bagenda kumpitira wano conversation eri uncoordinated tebaddamu kumpita. Let's tell Ugandans what it is. Ntosano kugamba the biggest problem of Uganda is our constitution. I don't agree. Listen, why don't you agree? I will explain why. System kije muronderamu. Kakati kubuze kibuzo. Between me and you. Singa bwogamba nti NRM bakalulu. Oyina capacity gojoranga nga secretary general wa NUP and other coordinators of yours to stop it.
Ati kugamba listen, yes or no? Do you have the capacity? Yes, ate kati kugamba mateka. Kankubulire kintu. Fena foundation ya Uganda ilimu article 1. All power belongs to the people. Obuyinza n'obuyinza bonna buli mu bantu. Bameka. So million ana mu mwenda. Buyinza ki? Chotegereza mu mweka. No, listen, I don't talk like NRM. I am talking like a Ugandan. Ekikuluma kinuma. And listen, the biggest problem with Jamurina is close anti-fair. We live on Mars. We don't live here in Uganda. Ekikuluma kinuma. Edwalio yogenda muri yengena. Orugudo rwatambula ko rutambulya. Omusolo gwo so I don't speak when national radio. I speak like it's okay. Support wa NRM. What's wrong with that? Nakugambye Mukampala my candidate is not an NRM. Antikati edachika ezisi neze chengeza ko kugamba kikimu nti bwe tuba tuli ku radio wano tuogere biyamba bana Uganda bito wa nupo bito wa NRM bito wa kati bye bitu bayamba kuma kalulu ka bayamba bale kugamba foundation egwange lim article 1 all power belongs to the people kakati musabani wabana nagamba banziba president chako nagamba banziba buli omuna agamba banziba Dr. Bessie nagamba banziba ali mukomera bwe yali esimbo yagamba bamuba n'abalala bonna tujuliza abantu. Does that article subject to all Ugandans? Because it says Bosoma article yagamba people shall have a right to determine who governs them. Does it apply? Free and fair election. Singo kirize osingo uliza mpaka akasema nopoliza chekugamba. Does it apply to all Ugandans? Singo gamba tunosani oriko mwamseba iga nange fena tugenda kuyetuye. Neka tibwata tudeko nolia Kenya malolia ko biki nze nompo buko. Does it apply to all people? Man knows all power to the people. Who? Now listen. You see that's why the problem is something like that. It's about advocating for a constitution. So that's not fitting them with Uganda problem ya esimateka. Sina kuchusa constitution. Ekibi kya Uganda impunity. Bwana tagambo ako. Eteka ne tuina kati. Singa tuligoberera. Tusobola ya nakalulu akamazima na bwenkanya. Naku twatandisa ne kubulira nti father Deus dedit sekabira achali mu buwambe ne bakwata amateeka abane kagamba nti gamuina eteka ligamba musawa na munana ayino kubera katono bikibi ayogera ulusubira bya investigating kichote atachogera ngamu na mateeka by investigating I mean what, please government a law is a law na ye tunuli obusonse bwacho cyakubo waliwo etteeka oli mu mateeka waliwo etteeka likiriza abebyo okwelinda mu balina kye ba investigating okusiba omuntu weeks 2-3. I mean, what are you talking about? No, I'm talking about the law. I'm talking about the law. I'm talking about the no, why are you investigating? I don't know Namateka. Atubulire basinzira muteka ki okwata omuntu ne bamusiba weeks 3 ngati banamuleta mu court Namateka najano nagamba olusiba lwe investigating. So obuzibu wa Uganda sebo simateka. Obuzibu impunity. Bwana atagambwa ako kubanga singo bote buliwo buli omu yali badde subjectinga because the law says all should be equal before and under the law. Cheche kizibu kya Uganda kituyina kubanga nebo chusa constitution no leta reforms ezenkanawa bwe tuba tukyalina impunity kubanga for example teka ligamba nti emuntu tezina kuyingira mu polling station naye kawembe balete mamba si mundu zoka ne bayingizamu emamba ne bazingizamu emamba mu polling station. So ekyo kikulagira ddala nti obuzibu bwa Uganda etteeka lyo weeriri lirikiriya. Yes. Alright, come here. Welcome.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.